abakulu abatwala ekibiina ekigatta abasuubuzi mu Kampala ekya Kampala City Traders Association Kaccita bavuddeyo ne bemulugunya ku kiragiro ekyayisiddwa ab'ekitongole ekiwooza ky'omusolo wano mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority URA nga bano balagidde nti abasuubuzi bonna balina okusasulira ku mwalo gw'e Mombasa nga tebannayingiza kuno byamaguzi byabwe. Yayongezza emisolo nnyo n'enkola ezimu ze tusuubira nti zigenda kusuula obusuubuzi. Enteekateeka eno ebadde nti abasuubuzi badde basasulira ku kitebe kya URA Nakawa wabula nga kati bakusasuliranga Mombasa abasuubuzi kye batakkiriziganya nakyo. Bano abakulembeddwamu ssentebe waabwe Musoketadias Nagenda bagamba nti singa basasulira e Mombasa wabaawo obulabe bungi ku byamaguzi byabwe ng'ebyo bye batikka eba byonoonese kw'osa n'ebirala. Tunulira ku baganda baffe abatunda ebyadiweya muli tiles mabba ebyo ebyatika twali twakkaanya tuleme kubikiriyalingira mu Mombasa wabula tubikiriyalingire wano olw'ebizibu nti damage zibeera nnyingi era ne tukkaanya batuweeyo ennaku 14 naye URA yafulumizza ekiwandiiko nga weesanga nti ekyo nakyo bakiyimirizza. Musoka agamba nti engoye eziyingira mu ggwanga zaayongezeddwako omusolo ekintu ekinyigiriza ennyo abasuubuzi ne bannansi ng'asabye aba URA okwekuba mu kifuba nga tebannabateekako mateeka makakali. Tuli awo emisolo gyonna ne gyongezebwa ku ngoye kitegeeza nti omuntu taba takyasobola kugula lugoye bagenda kuba lwongezeddwamu omusolo emitwalo ng'ebiri okusinziira wajje giva oba omutwalo gumu mu 12,000. Omwogezi w'ekibiina kya Kaccita Hajiisa Sekito agamba nti babadde n'enteekateeka ey'okwediima naye olw'enkuŋŋaana ezigenda maaso okuli olwa Nana Ride Movement Summit okosa n'olwa G77 ezigenda okutandika mu nnaku embaloobazi okuva kati kino bakisazizaamu wabula nga we ziggwera bakugenda mu maaso n'enteekateeka eno. Bwe twategeka okwekalakasa nga waliyo abagenyi kirabika kyatuyigiriza kubanga singa tekibadde ekyo basebo ne bannyabo ekyamazima tubadde tugenda kweggalira naye olw'okukuuma ekitiibwa ky'omukulu pulezidenti yatusaba nti ne wabangawo obuzibu tulinde abagenyi baveewo tuwaanike obuziina bwaffe. Sekita agamba nti ekisinga okunakuwaza be Bachina bajja kuno nga bamusigansimbi abakola emirimu bannansi gye balina okukola so nga kino tekibeera mu ndagaano gye basaako emikono nga bajja kuno. Nga lono lirina amateeka ge lyakola era twagabajjukiza mu biwandiiko byaffe ti investment code eyakolebwa eri amended tekkiriza eyaweebwa license okubeera mu nnamakolero ate okugulawo edduuka mu kikuubo wadde embaale wadde Masaka naye bavudde ne ku maduuka ne bagula obumotoka obutono batambuza engoye eggwanga lyonna bano abasuubuza babadde basuubula mu millions bonna babagobye mu bizinesi. Yeekokodde abayivu abatambuza gavumenti abaddidde ebyenfuna by'eggwanga ne babisa mu mikono gy'Abachina nga n'amini yali misomo gy'alema kino teyakikola ng'ategeezezza nti bo tebawakanya kyakuwa musolo wabula ng'ensonga y'Abachina yebasuza bakukunadde. Amini atasoma bwe yali agenda ebyenfuna yabikwasa baddugavu abayivu ba PhD ebyenfuna babikutte babikwasa mu China. Ani ayinza okukkiriza embeera eno? How do you do this? Economy gy'osanze mikono gy'abaddugavu ogikutte mu mikono gy'Abachina ng'olaba. Babasuubuzi basabye Pulezidenti Museveni okutunula mu nsonga zaabwe naddala ey'omusolo ogweyongedde wamu n'okukoma ku Bachina abamaamidde mu by'obusuubuzi. I would like to appeal to the President that us, the ones that he calls Bazukuru, we have been starved. We are beyond that. We are beyond a point of survival. It has become so much, such a burden to us that we have come from the universities. We have looked for jobs. We have failed to get businesses. We are now being taken out of the businesses. Matia Sekanjako yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agalero.